Matayo essula 13 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Ku lunaku olwo Yesu n'afuluma mu nju n'atuula ku lubalama lw'ennyanja. Ebibiina bingi ne bimukuŋŋaanirako n'okusaabala n'asaabala mu lyato n'atuula mu lyo. Ekibiina kyonna ne kiyimirira ku lubalama. N'ayogera nabo bingi mu ngero ng'agamba nti, laba omusizi yafuluma okusiga. Bwe yali ng'asiga, ensigo ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ennyonyi ne zijja ne zizirya. Ensigo endala ne zigwa awali enjazi, awatali ttaka lingi. Amangu ago ne zimera, kubanga tezaalina ttaka ggwanvu. Enjuba bwe yavaayo ne ziwotookerera, kubanga tezaalina mmizi, ne zikala. Ensigo endala ne zigwa mu maggwa, amaggwa ne gamera ne gazizisa. Ensigo endala ne zigwa ku ttaka eddungi, ne zibala emmere, endala 100, endala 60, endala 3. Alina amatu awulire. Awo abayigirizwa ne bajja waali Yesu ne bamubuuza nti, kiki ekikwogeza nabo mu ngero? N'abaddamu ng'agamba nti, mwe muweereddwa okumanya ebigambo eby'ekyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu, naye bo tebaweereddwa. Kubanga buli alina aliweebwa era alisukkirirawo, naye buli atalina aliggyibwako n'ekyali nakyo. Kyenva njogera nabo mu ngero, kubanga batunula naye tebalaba, bawulira naye tebawulira era tebategeera. Naye Isaaya bye yalagula bibatuukiridde, ebyayogera nti, muwulira buwulizi naye temulitegeera, muliraba bulabi naye temulyetegereza. Kuba omutima gw'abantu bano gusavuwadde, n'amatu gaabwe gawulira bubi, n'amaaso gaabwe bagazibye. Baleme okulaba n'amaaso, n'okuwulira n'amatu, n'okutegeera n'omutima, n'okukyuka ne mbawonya. Naye amaaso gammwe galina omukisa kubanga galaba, n'amatu gammwe kubanga gawulira. Kubanga mbagamba nti bannabbi bangi n'abantu abatuukirivu abeegombanga okulaba bye mutunuulira, so ne batabiraba, n'okuwulira bye muwulira, so ne batabiwulira. Kale nno mwe muwulira amakulu g'olugero lw'omusizi. Buli awulira ekigambo eky'obwakabaka nga takitegedde, omubi oyo ajja n'akwakkula ekisigiddwa mu mutima gwe. Oyo yasigiddwa ku mabbali g'ekkubo. N'oyo eyasigibwa awali enjazi, y'oyo awulira ekigambo, amangu ago n'akikkiriza n'essanyu. Naye olw'okuba talina mmizi munda mu ye, bw'alwawo akaseera akatono, bwe wabaawo ennaku n'okuyigganyizibwa olw'ekigambo, amangu ago yeesittala. N'oyo eyasigibwa mu maggwa, y'oyo awulira ekigambo, naye olw'okweraliikirira ebintu eby'ensi n'okulimbibwa eby'obugagga bizisa ekigambo ne kitabala. N'oyo eyasigibwa ku ttaka eddungi, y'oyo awulira ekigambo n'akitegeera, oyo abalira ddala ebibala. Omulala aleeta 10, omulala 60, n'omulala 3. Awo Yesu n'abaleetera olugero olulala n'ayogera nti, obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa n'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye. Naye abantu bwe baali beebase, omulabe bwe yajja n'asigamu eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi n'agenda. Naye bwe yameruka, bwe yayanya n'erabika eŋŋaano ey'omu nsiko. Abaddu ne bajja ne bagamba omwami nti, ssebo, tewasiga nsigo nnungi mu nnimiro yo? Kale yali etya okubaamu eŋŋaano ey'omu nsiko? N'abagamba nti, omulabe ye yakola atyo. Abaddu ne bamugamba nti, kale oyagala tugende tugikoolemu? Naye n'abagamba nti, nedda, mpozzi bwe munaaba mukoolamu eŋŋaano ey'omu nsiko, munaggiramu n'eŋŋaano yennyini. Muleke bikule byombi bituuse amakungula. Mu biro eby'amakungula ndigamba abakunguzi nti musooke mukuŋŋaanye eŋŋaano ey'omu nsiko, mugisibe ebiganda eyokebwe, naye eŋŋaano yennyini mugikuŋŋaanyize mu ggwanika lyange. Yesu n'abaleetera olugero olulala ng'agamba nti, obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'akaweke ka kaledaali omuntu ke yaddira n'akasiga mu nnimiro ye. Akasigo kano ke katono okusinga ensigo zonna, naye bwe kakula kaba kanene okusinga ebimera byonna, ne kavaamu omuti, n'ennyonyi ez'omu bbanga ne zijja ne zibeera ku matabi gaagwo. Yesu n'abagamba olugero olulala nti, obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'ekizimbulukusa omukazi kye yaddira n'akissa mu bubbo 3 obw'obutta, n'okuzimbulukuka ne buzimbulukuka bwonna. Ebigambo ebyo byonna Yesu yabigamba ebibiina mu ngero, naye awatali lugero teyagamba kigambo kyonna. Kituukirirwe ekyayogerwa mu nnabbi ng'agamba nti, ndyasamya akamwa kange mu ngero, ndireeta ebigambo ebyakwekebwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Awo Yesu n'asiibula ebibiina n'ayingira mu nju. Abayigirizwa be ne bajja waali ne bamugamba nti, tutegeeze olugero olw'eŋŋaano ey'omu nsiko eyali mu nnimiro. Yesu n'addamu n'agamba nti, asiga ensigo ennungi ye mwana w'omuntu, ennimiro y'ensi. Ensigo ennungi abo be baana b'obwakabaka.
n'eŋŋaano ey'omu nsiko be baana b'omubi. Omulabe eyasiga ensigo ye Setaani. Amakungula y'enkomerero y'ensi, n'abakunguzi be bamalayika. Kale ng'eŋŋaano ey'omu nsiko bw'ekuŋŋaanyizibwa n'eyokebwa mu muliro, bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Omwana w'omuntu alituma bamalayika be, nabo balijjamu mu bwakabaka bwe ebintu byonna ebisittaza, n'abo abakola obubi balisuulibwa mu kikoomi eky'omuliro, mwe muliba okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Kale abantu abatuukirivu bali masamasa ng'enjuba mu bwakabaka bwa Kitaabwe. Alina amatu awulire. Obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'ekyobugagga ekyakisibwa mu lusuku. Omuntu kye yalaba n'akikweka, era olw'essanyu n'agenda n'atunda by'ali nabyo byonna, n'agula olusuku olwo. Nate obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'omuntu omusuubuzi anoonya eruulu ennungi. Bwe yalaba eruulu emu ey'omuwendo omungi, n'agenda n'atunda by'ali nabyo byonna n'agigula. Nate obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ekiragala kye baasuula mu nnyanja, ne kikuŋŋaanya ebyennyanja ebya buli ngeri. Bwe kyajjula ne bakiwalula ku ttale, ne batuula ne bakuŋŋaanyiza ebirungi mu nkaaga, ebibi ne babisuula. Bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi, bamalayika balijja balyawulamu abantu ababi mu batuukirivu, balibasuula mu kikoomi eky'omuliro, mwe muliba okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Mubitegedde ebigambo bino byonna? Ne bamugamba nti weewaawo. N'abagamba nti buli muwandiisi eyayigirizibwa eby'obwakabaka obw'omu ggulu kyava afaanana n'omuntu alina ennyumba ye, ajja mu tterekero ly'ebintu ebijja n'ebikadde. Awo olwatuuka Yesu bwe yamala engero zino n'avaayo. Bwe yatuuka mu nsi ey'ewaabwe n'abayigiriza mu kkuŋŋaaniro lyabwe, n'okuwuniikirira ne bawuniikirira, ne bagamba nti ono yaggyawo amagezi gano n'ebyamaanyi bino. Ono si ye mwana w'omubazzi? Nnyina si gwe bayita Maliyamu? Ne baganda be Yakobo ne Yusufu ne Simyoni ne Yuda? Ne bannyina bonna tebali waffe? Kale ono yaggyawo ebigambo bino byonna? Ne bamunyiigira. Naye Yesu n'abagamba nti nnabbi tabulwa kitiibwa wabula mu nsi y'ewaabwe ne mu nnyumba y'ewaabwe. Era teyakolerayo byamagero bingi olw'obutakkiriza bwabwe.